Ya Kadama TV tulina Kadama ono yaweereza voice note nga alina obuzibu ng'agamba nti waliwo ebintu by'atategeera, ebintu ebimutambula, ebintu nga mashaitani bwe gatyo, bintu nga mizimuzimu. Agenda kubannyonnyola ababuulire engeri gye kyatandika, naye nga tamanyi kiki ky'asobola kukozesa. Agamba akozesezza ku munnyo n'ebigaanye. Gamba twabagamba nti waliwo ebintu ebitera okubeera mu nnyumba z'Abawarabu, nga ebintu bino babikwambaza nga wakayingira mu nnyumba eno. Era bakadama bangi ababudde eno babagamba nti ebintu bino oluusi bibatuukako, babeera babuulira nti mulina okukozesa essaala, mulina okukozesa Kuraani, abalala ne bagamba katungulu cuma, abalala ne bagamba ebintu bingi nnyo, era ne bagamba okusaba buli bw'osaba, buli bw'osaala, ebintu bino bisobola okubeera nga tebijja kubeera nga bikwata. Twagala kuwuliriza kaddamu ono embeera gy'ayitamu, tulabe oba waliwo omuntu alina ku magezi g'asobola okubeera nga amuwa asobole okubeera mu mbeera eno, era agenda tubuulira kyatandika kitya ekintu kino ekimumuwizaako emirembe. Yagamba ali mu mbeera ateeyagaza. Kadama TV gyebaleko ssebo, amanya kanjogereko limu bampita Maria nga ndi Dubai essaawa zino, naye Kadama TV nsaba ku buyambi nakumpa ku magezi. Nina ebintu ebintambula mu mubiri naye binfuukidde ekirwadde. Okusooka nga nakajja wano, buli we nneebaka nga ku buliri oba misana oba kiro nga nina ekintu ekinkwata olugalo olwa lefuti oluddirira nassu, omukono ogwa lefuti olugalo oluddirira nassu, n'akagere era ku kigere ekya lefuti akagere akaddirira nassu, naye nga kinnuma ngenda okudda engulu nga binnuma nnyo ng'olugalo terusobola nakwewetamu. Kyambeerako kumala emyezi 2, naye nga kyankwatanga buli we nneebaka ku buliri. Kati ekyo bwe kyavaawo ne waddawo ebintu ebintambula mu mubiri. Ebyo byasookanga kunkwata mu mugongo era sitiiro nga ndi ku buliri. Buli we nabeeranga ku buliri nga lwenkiwulira ekitambula ng'olumu kiyinza otaba kiva mu kibegabega ne kikwata wakati mu mugongo ne kidda mu mbiriizi. Kati olwagira n'okugulu ne kutandika era okwa lefuti ne biva mu kugulu ne bitandika okubeera mu mutwe, naye kati essaawa zino kinfuukidde ekirwadde mpulira nga kimazeeko emirembe. Yesterday but one waliwo omukwano gwange ali Saudi yangambye nkozeseeko ku munnyo nga ngenda okwebaka ku buliri, guteeke mu kacupa nga ntaddemu amazzi ne ngumansira ku buliri, nange kennyini ne ngweyiira ne ndyoka neebaka, naye saatereddeko ku buliri. Nabaddeko nga neekyusa nzira eno nzira eri, kati olwagize nga mpulira eddoboozi eriŋŋamba nve ku buliri. Lyangambye emirundi 3, ogwokusatu nali mpogganira nnyo ne liŋŋamba vva ku buliri, era nfiira ku buliri. Kati neva ku buliri ne neebaka wansi. Mu luumu tusulamu basatu era we tukola wano. Kati nande neebase wansi ngera mpulira siteredde, nagenze we yankyakala n'omutwe guvaako, omukugulu kutandise okwenyeenya, omukono tandise okuboggola ng'embwa, tandise okuwuuna. Kati bano ffenna kugwadde budde bwa kawungeezi nga tuwummuddemu, bagenze okulaba nvuddeko tandise okuleekaana. Awo we nagumya okutegeera ebyazzeeko saabitegedde. Naye kati essaawa zino ebibadde byenkwata nga ndi ku buliri bitandise okunnuma, ne we mba nkola mpulira okugulu kunnuma, mulimu ebigulu ebintambula, nina ekintu ekintambula mu mugongo, mu mutwe, sirina mirembe yadde akatini. Kati bamikwano bambi bw'oba olina ku magezi g'osobola okumpa, kwegayiridde nnyamba, ekirwadde kitandise okummalako emirembe kikula. Mu ffenna nno bingi era ebitutuukako ne bye tulaba mu luumu, naye wabanga waliwo amagezi oba solution yonna, nsaba ku buyambi bwammwe bamikwano.